nebyo ebya metro ni nani ebyo byonna mwabiga simanya ajja kweyambaza biki bestman ajja kweyambaza kuba ayagala okuba na metron bestman o metron baali badde abantu bemubadde nabebbanga eddene akumanyi ajja okuwulya ekituufu asinza ocontributinga sente nyingi mu meeting z'embaga yabeera era omusajja omugezi toddira lisiti y'abakontributize ku mbaga n'ogiraga mukazi wo waliwo gwatunuye n'aga nti ono taba kuleeta sente embaga teyaliwedde mwami teyesobola n'olaba omusiru agamba n'ateeka mu lisiti n'agamba ennika z'omugole agula nnika aba ayagala ki naye abasiru bali wano abasiru bali wano nogaddeyo bano baawa ndinika zanayambala ku mukolo mukujanga nevaamu nga ndeka nika nnya akagwagwa waliwo yankubira esimu naŋŋamba ngenda kuwasa nembadde njagala ompeeyo essuuti nga nkuwa essuuti oli mwana wange oli ani essuuti sitakikuwa kubanga nzisigaba ssuuti omukazi tugenda kumugabana titusobola naye olaba obwongo bwe nti alowooza nessuuti bagigaba kyobola nze singa nali muserikale obukoko obuto obugendera ku ggaali simukkiriza buba butandikiddewo okubonaabona kati oba bugendera ku ggaali eriyo emmere bukwate society ebibalemye tikakati nga bodaboda ebalemye ekintu kimu. If I want to solve the boda murders and problems, the matter is simple. Aba security bayigira mu boda tutene ne mutuka nti yakayula senchale naye yino omunene wa maje safe border naye munene wa maje tugende kakati what was their role, what was the purpose of their involvement in the border industry? Abamaje basiniya kakati if we come to see racket ezokutta, we go back and ask one question: how come that in this business, why were these soldiers, senior army officers involved in the wound? Hati kufuna nnyo boda nti mu Uganda oyo Mpakistani kati yakomyewo yatunda ebintu yatunze kati balina sente konna kamuli kodinga emirundi esatu yakomawo ku Friday ne batula ku hoteli emusaidi y'Entebbe eyo meeting zaabwe zonna nziina naye musanyufu nnyo batunze consignment yagenze kakati mwe gwanga lyammwe naye akasajja kagamba Kenya police nothing, Uganda ni police takataka, Kenya ni police takataka, but Rwanda don't mess. Why? Mwe mwaddira Uganda yammwe nebeera ekifulukwa ky'okukyalo nti mwe mubba buli kamu n'amalwaliro ne mugateeka mubbe organize ate tulaba bali scared n'obabulya nti buli ddwaliro lyonna lirina kampuni etwala abafu naye nga yafunawo monopoly nti omulwadde Entebbe alina kubawa rayino omufu eno egindi Albert Cook plus n'ebigundi ebira kati baagala balamu oba baagala bafe nnyo. Dokita ono aoperatinga gundi eyo tasobola gamba ti why weekend tutukoze tayo 10. But you don't see any sensible people. Kakati because egwanga lya mwali fule ekifulukwa ababbi bonna bavudde mu neighboring countries bonna bali wano nti security ya wano nga Muzeeyi yagamba was infiltrated nti bobba border. In fact mumukimanyi tiwaliwo ekika kya border bokise gye babba yokka naye mbanga nasoma obwambega why don't I know? Why do they want the Bokisa? No. Bibi nyini nabagamba nti natenda Kakyama ti muntu mulamu siri muntu mulamu nakatono kokka. Kakyama yagulira muganda we boda mpya nagitwala Kawempe ku stage ndi bagikuwata mutalina document nitugende Kawempe ne Kakyama nituyenjula tuvudde mu State House. Kakyama ndamuganga ngendo gireetere gundi tugenda okuddanga wesavevenga nti bagikola ki
ekizibiti bakibye nze naligenze nijja ensingo yali tevaawo ensingo yali tevaawo eya osi kikutegeeza nti ono yagubadda even if you introduce yourself nti ova mu state house agibba abba kubanga amanyi bajja mujjayo nolwekyo don't talk about border borders all of the thieves in the neighboring countries eziri tough they put their headquarters here nti you prefer money to preserving your security. This is your problem. Nti ezo boxer zigende Congo. What's the easiest source? Somebody yagambye nti ebyo organize reserve wano mu Uganda n'ennyonyi zammwe zagende Kenya nti bazitestinga. Kakati bwekiba kyekyo kati eryo ggwanga ki ekitegeeza bajja kubatta nga boxer bwe zigende Congo boxer bwe zigenda luddawa kubanga buli gwe bakwata yenna w'amaanyi. This is why I support Kasirye Gwanga, and I'm telling you the future of this of leaders in Uganda must have a Kasirye Gwanga element. Wala Kasirye Gwanga bamuvumirira nti bagenze ab'ebibira ne bajja ne bagoba abantu mu bibira ne bateekayo abeewaabwe abakiga be babeera mu bibira ne bateekamu abeewaabwe abantu babasanga nga balimye kasooli waabwe balimye eki ne babitema naye ewaffe ngaoyinza ewaffe otema kasooli gwe abaana bo ne batafa gwe notema ebintu by'abantu gwe ewaffe gwe notema ebintu by'abantu nosinika enzijongo oddayo notafiirwa baana gwe nimwe mwakulirawa okisinisa amannyo otema bintu byani ebirime babitema ebyemyezi eno bitema otema byani gwe ngalabi gwe noddayo ewuwo kati bebimala okutema byo ne biwambawo kyobala nti Kasirye yakubye amasasi ne bijja ne bijjako empeera mbu tetujja kuwaaba ate yagenda nti ajja kuba ku nnyama singa naluli yakuba ekyali kivuga tulakita omutwe ne gusasaana kilomita 8 abantu bali mukkiriza kubanga bamanyi nifakiti abawesitaani ennaku zino balina enjogera egamba ninkwita ninkugula tigwe nkutta ate ninkusasula kakati kasamutuuka mu ggwanga eriyina ninkwita ninkusasula fe abalina endomola za asidi abalina ennyondo abalina emitayimbwa ffe tusobola eggwanga erifaanana bwe riti abalina eddogo tekisajja n'okwata omwana wa mumu kubanga sooka olabe nti bakutte omukazi ematuuka ng'atambula ne bisikuiti ebimu ebintuuza bya bulimba ayagala kubba baana ba n'atakubirwawo kumuttirawo tebakolako bulooka okwo tekuli kibondo tekuli kirongole kya bulooka okumukuba omwasa omutwe. These ones abo si babbi b'abaana bapaati abaana be babba ate abaana abo bafa bubi nnyo kuba babibajjamu nga bawulira tebatwala bya mulambo. Wa bodaboda genda erugazi olabe erugazi badduseyo n'ekiruddu badduse abantu badduse erugazi n'ekiruddu batemi kati bazzeewa omulambo kati bagupima ku minzaani kubanga kyeguzitowa emiggo gyogerera wano bakubuuza abantu mu byalo mirundi yatugamba nti babba mwemera kasita bagupima nga gulimu ebibulamu abagututteyo mbaokeetokota butokozi kakati dotasiki lwaki wano luli tebibaddeewo waayi nti there came a time nga bakolera kulaga nsi kyerwanwanira dati kulaga nsi kyetwalwanira abalwanyi babagoba ne bagenda ne wajjawo abasuubuzi abavuuka ababbi ba ssente nti bakye batunuulira kyokka ssente byemuzimbye bya bwereere muzimbidde bwereere nti mujja kubeera ne ssente wano nga munyoga buli muntu mwerimba mujja kutema butemu. So reasoning I look at these people nti why does parliament waste time to discuss border issue? The border issue is simple. One, you call the owners and ask what did attract the involvement of senior army officers to invest in this. And ku business izo neziri mu ggwanga ne mulondayo ya border. And how come that having been involved in the border business, this you did not realize the killers
ekitegeeza involvement omanyi mukye mutamanyi mu Africa nti omuntu omukulu ayinza okukola ofiisi n'atamanya babbi bagikoleramu kuba the moment kasoga nti nvudde wagundi ew'omunene buli omu akutya abo bewagundi bogerekekako oyogera ku that's why Gundi yazze. nze nti ono gundi muto wange muhoozi toyinza kuwulira nti abamututte bewa muhoozi no abo bewagundi abo bayiso basobi n'engalabi zaabwe abo ne bakanga abantu abo bayiso nerikenda ku kyalo nerikumbali timbu wayiso gwe tofa mutayimbwa kakati mmwe kasita mutya baptism mu propaganda tukira baptism nti abakolera ewagundi lagadina yone yerega but what's the similarities between a border and a guitar lagadi atulage the similarities between a guitar and abadarwana ne bakitatta oyina mugundi gwe so for us we know nti nze babba kigege zange naye nga motoka ze babba wano kigege bazitwala Kenya. Why? The Kenyans bawera kamunye 14 seater ewabwe tezigendayo kakati abasajja bawani egindi wano ebusiya kyebakola emotoka agibba wano ne bagijja ku automatic ne bagiteeka ku manual ne bagiteekako enamba enkadde ne baga nti zeruminanti ezikyakola ki ezikyalimu simple. The moment you know the origin nti emotoka bazibba South Africa South Africa bamanya nti kino kirazeewa kakati border is only the Bokisa jebaba to where is it wanted in Congo and lwaki Rwanda tezibbibwa lwaki Rwanda tebabbayo their police tenabeera infiltrated kubanga Kagame ye omutunuulira tunuulira colonialism bwe yatuuka abazungu batuuka no mu Africa kyebaasooka okugjawo bad cultures okusaddaaka abantu obusamize ne babuwera ne budda mu bitanda munda ekyokubiri okuyinvestigatinga ng'omuntu afudde in fact mu Buganda wano balina omusajja bamuyita gundi lupoti ng'ensi yonna emumanyi nga wafudde omuntu ku kyalo yajjanga bwati n'afuwa emmindi nabaga nti mukwate obyo kubanga nedda ne mukiraba wonna nayo nga balina network ey'abambega eteeraga giso n'engalabiye n'akanamba puletike giso n'engalabiye obunoonyani ngobede oze weyanjadde n'emmotoka gy'ovuga eriko kanamba puletike oyo eyo tugita security service nti special branch yakwatanga abantu abalema nga yetagenda mu training abaki nebateekamu ku kyalo ne kufa omuntu ne basindika abantu najjanga omupakasi nga azze kulima naye nga anoonya ki information kubanga bwakolanga omusango n'okola break through olujja kufa ku lance corporal ofuuke sergeant naye zino ennyota zammwe ez'okusomera mu kibiina. So therefore bino ebintu byangu nnyo simple nti egundi ennusu ya Uganda kakati omuntu nga ogenze Congo ogenze egindi ewa eno South Sudan ogenze Kenya ate wano tebabawa ssente ababodaboda abasse bannaabwe tebabawa ssente no olutuukayo nga bamuga nti totutawanyagwa nannyini omulamu oba yafudde nti yafudde gwotta abantu otabatoola bodaboda siti there tuulaawo tukubire poliisi baba naye mundeke ngende bakakasukirayo emitwalo 5 genda abakagga abantu lwa bodaboda abatemu babuuzi baga battira bwereere bano abazigula babawo emitwe bamukangakanga owa poliisi najja nga naye waabano nga naye ali involved abo abatta abantu abo tebafunamu nalabe Mugisha walinga bamujja kooti ng'ali mu kuseka busesi nga mubesekera yes bamanyi bajja bajjayo ali mu kuseka nenga abadde bera ono omuvubuka siriyo kira agenda kuvaayo
siriyokira owabakazi yali asse n'omulamuzi mbwakola confession namugwambulako. So society yaffe nti balwanda bo tebazanya Kenya kati etunda amafuta ebweru bwe lwali yo yatandika dda ate we discovered our oil long time ago because I remember president yali mu East African Gold Summit omuli abakulembeze naga nti we have discovered East African oil in Uganda era nabaga nti I think ne Burundi erina kubenja zizezimu. Kenya yatandika dda okutunda ebweru kuba the Kenyans want their country banate gundi wegenda okuyita pipe bagulawo obuguzi tebanda bana ogiyisa okujja konga amini alese tanka z'amagye mboko nevuga kubanga kasiri mugambe nti njagala oyisewo pipe eyo olabe nga teyitawo tewali nanyega buli libbi lidda waabo waaliwo naye wano bajja gende mu kkooti bawaabe nabaga tujja kutuuka okusasulya pipeline eyeva Tanzania kuba abatanzania bali organized nti pipeline eyo ettaka lyabwe tiri private lya public naye tujja kutuuka okusasula pipe enkalu nga wana amafuta tegavudde bunyolo kuyingira pipe awo mutukula naye nga tusasula enkalu tugisasula enkalu why gaganginga kubba nti gundi leerwe ne bagipulaninga bweyitawo emenye ennyumba babasasule uli nazimba ennyumba nga manyidde dda nti yakusasulwa yabala nagamba muteeka waawe ennyumba nga tetunnaba kujja nti olw'okuba Kagame ayina ebizibu bingi at least ng'abazungu bwe baali abazungu tebayinkaliringako riots abazungu bamakinga sure nti every criminal is arrested abazungu ne bamakinga sure nti mu malwaliro buli muntu ali treated. Era nina akatabo ka Musezi kankaaga mugumu kaliko ekifaananyi ky'omusisita omuzungu. Ekisa ky'omuzungu bambi bagenda ekisa kyaki ky'omuzungu ekisa ky'omuzungu bambi bagenda nostalgia. Waliwo omusajja bamuyita Bazira yagamba nti nze ngenze mu CA nsabe Queen addemu atufuge tebakabba bubbi yali takalidde bakakwatamu. Why? Mmere Africa tukita nostalgia nti abazungu bwe baavaawo ensi tezaafuna mirembe so nga abazungu bwe baleka baplantinze gundi ebintu ebyo twensuwa nti Africa ebeera lacking stability to look at the Europeans. Abazungu abo bamala emyaka 7 nga batufuga tewaliyo kulonda. Why did the population accept? Byava waabwe mu lutalo mu second world war America nebaga nti muwa amatwalo obwetwaze. Why is it that there were no agitations for independence? Because badressinga health, ne badressinga security, ne badressinga egundi, abantu baagala bakole, abantu balime, bafunemu production. Kakati n'abaasooka okuva mu nsiko baali bagamba tulage ensi tibannanga ensi tusobola okugijja ku Amini ensi tusobola okugijja ku Obote. Abo babagoba eyo gurupu bagigoba eno yabafere y'omutu gwayo kubba nitamanya nti atejja ekisuula ate banaakuweera kyakalulu. Era kyetulina okukola nze mbagamba bastrategist ffe mbagamba bwe tuba tunoonyeza Museveni akalulu twawule ababbi ku Museveni. Yes kuba yeebi byabikoze ne bwe tugatta ababbi bano ne tugatta ababbi ne Museveni no abaka ba parliament baabye nti balina ebibinja byabwe byakoze asemanyeze ndi wa sipiika nankabira ffe tulina sipiika gwe tunoonyeza wa ssente ffe tukola tutya naffe tujja kubambala tugambe abantu nawandiisa akatabo ka nti abazu kati abazu kyeki abazu mu ggwanga bwe balaba omukulembeze nga akadde bakola akazu akazu ne katumvuganya ensi akazu ne katawanya ensi akazu ne kefuula kati bammemba b'akazu baba abazu kati be bazu bali wazu kaliko ekifaananyi ky'abasajja beetisse emmotoka beetisse ettaka okuli abasenze beetisse ennyanja abazungu beetisse bwe bati kekaddako kati abazu abanyambi tubavuddeko kati tuli ku bazu
webale nnyo tambula emirundi omukukunavu lwakusatu lujja wiiki ejja tujja kubeera naye kazibwe kapa akutumidde nagamba nti namugamba sinza muntu kugombolola ozayo enene n'osigaza mukapasitola pesitowa oyagala eri ennene seriwandula masasi ate kasi otandika okuliza emundu kugombolola era akajanja ke kamu kakwata ne pisto n'ogiza